Lumbuye bamukuwa essaawa zino oyinza okukkiriza akwagale. Essaawa zino tugeze oli mukazi oli eyo nibagamba tutadde wali olulenzi luli lwe Lumbuye. Botegedde obwo bwali buto ekira bannange nze siri mukazi mubi ndi mukazi mulungi. Obotegedde n'okumwagala nali nnyambye muyambe kyebulabanga ayogera ebigambo bingi nnyo sisobola kumuddira kubanga kati nnakula nkyokwetegerya ndaba ekirungi n'ekibi. Kate eyo yagezera ngamba nti wawona okuzaala omwana atalina matu Namugalumbu abakukula teyali badde maki teyali badde matu era akaana kaali tekaalina matu. Oba otegedde naye kaali baddewo ne tubeera nga tukalabako ne kalaba taata waako obusiru. Lumbuye alina omukyala Omunyarwanda munnange abeera e Nairobi n'abaana. Lumbuye talina buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa ndowooza bwakoma ku nze nzekka naye alina omukyala era wanaavuma Abanyarwanda abo baakabano mubuuze mukyala wa abeera wa. Mukyala wa Lumbuye abeera Nairobi n'Oluganda talumanyi. Oba otegedde mwinamu abaana aba n'Oluganda talumanyi. Bw'agamba nti nnimba era obubaka bwe bunaamutuukako ajja kitegeera nti mukyala wange oba yali girlfriend wange ebyo byabagamba bituufu. N'olwekyo Lumbuye wange boyfriend wange ex wange njagala kutegeeza sigwe musajja gwe beesibako mu basajja abali mu ggwanga lino. Sisobola kwesibako nga bwe nfaanana bwe nti nkwesibeko nze. Abagamba nti nnimba kakati kitegeeza naye byayogera akola ki alimba. Lwaki ebyange nzemba njogera nzemba nnimba ng'ate ebyayogera bituufu. Okitegeera ye bw'ayogera ebyo biba bituufu nze bwe njogera ebyange nzemba nnimba. Oba otegedde kubanga ye wano yabika Salimu Ssale mujjukidde gyali alya bulungi akawunga ke ali ggulu n'atubikira Kabaka nti akabaka yakoze eki so Kabaka gyali mulamu nokunyirira kati anyirira n'atubikira President Museveni nejjo wano yabadde wano Salama Road twamulabye talina muntu gw'ataabika kati ye bamugambanga nti alimba naye tebakyamukkiririzaamu nga teyatulimba bw'atyo. N'olwekyo bwe mba nnimba Katonda abasaasire naye kye mmanyi siyinza kweterako kikolima ekyo na kisiraani ekyo mwe temugamba nze sigira oba n'omusajja nga awulira nti wayagala Lumbuye. Bino ebintu si byabanafu zino emboozi si zaabanafu si zaabajega. Bwe bw'oba oli ng'olowooza nti nnimba kifiiremu. Bavuma abaki abantu nsanyuka nnyo ne mpulira ennyiike nti bulijjo badde bavuma abantu nga bannayuganda babateerako biki birowoozo. Kati bannayuganda bajja tutandika obbateerako ebirowoozo olw'ensonga buli omu teri ataakiroozeeko buli omu bajja kumuvuma. Naye nga Stesha Mayanja of course yazze bw'oba mutegeevu mu byobufuzi wali badde oyaniriza mwanirize nti olutabaalo oba olutalo lutandise okunyuma lweyongeddemu abaki abantu abagenda oddulwana. So si kubavuma buvumi bamalamu ki bamalamu maanyi. Si Stesha yekka munnayuganda yenna ali omwami n'omukyala ne Nuupu bwe yali ejje yasangawo ebibiina ebyaliwo. Aba Nuupu ffe twagala okubuuza mu abavuma abantu lwaki temwegatta ku Besigye teyaliiwo lwaki temwegatta ku FDC kati nga muyina ensonga zammwe ezaabakoze ekibiina ekirala na bano balina ensonga zaabwe zibakoze ekibiina ki kubanga mwatusuubiza nti mwe muzze muggyeko President Museveni era ne mutegeeza tajja kulayira tajja kukola ki na guno gujjo akyaliko. N'olwekyo muve ku bantu okubanywerako enjaga okubavuma okubaleetako stress zammwe. Bwe muba mutidde mutiire ebyo byammwe. Stesha Mayanja nze ng'owa DF ngamba nti ekyo ekikolwa kyakoze kirungi naye okwetaba mu lutabaalo kuba ye tazze ng'agamba nti ye awagira President Museveni ate mpuliddeyo abadde bonkana n'abavevenga President Museveni yatandise bino ebibiina yakoze nga nammwe bwe mwatandika nga ekibiina kya Dr. Besigye bwe kye kya FDC ne mutamwegattako wabula ne mukola ebibiina byammwe wabula ne tubagoberera naye ne tubagoberera bo muntu bwe mwali badde mukola bannayuganda nti buli ebibiina bibeera ebingi ogenda mu semate ogenda mu constitution eba ekusanyusizza. Ayagala agenda mu DF ayagala agende wa Stesha ayagala agende wa Munyagwa kasatula nga tulwanira waki tulwanira wamu. Okugezaako okuleeta Stesha okwegatta ku Nuupu balina kumuvuma buvunga bakwogereza mwogere. Ekyo kye nnaali badde nsuubira nti sigaba badde n'amagezi nga bategeera abantu bonna tukwana bakwane naddala mu bibiina bino ebyobufuzi birina nga nzikiriza. Ojja kusanga omulokole
batakolagana musiraamu naye bw'oba oyagala okutwala abantu mu bwakabaka bwa Katonda gyonna gy'oba oli olw'okuba nti ffenna tusinza Katonda omu olina kwogereza buki bwogereza omuntu omugamba obulungi bw'obusiraamu omuntu omugamba obulungi bw'abaki bw'abakatuliki oba obw'abakristaayo. That's all. Okusinga okuyombagana abantu tuboogereze ekyamu abantu abavuma abantu bubi anti senyiga n'ebifuba buli tunayomba n'abantu bagenda tujjako obwesige ffe ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti abantu bagenda tutuuka batulabe nga bali mu katemba so tetuli mu katemba abantu bino ebintu bya ddala naye nga bwe nagamba buli nga ndi ku sho eremu negamba buli omu alwanire gy'akola ki gy'alwanira naye ffe bannayuganda batuwe ekintu kimu kye twetaaga kye bamanyi oba okitegedde iya okumerukawo kw'ebibiina ebipya ku ludda oluvuganya nga waliwo ekiringa eky'amaanyi abantu boolyawo kyebandiika kiraga nti ekibiina kino tekikoze kimala abantu tebakyesiga bwesizi buli omu kweyagalira tekikoze kimala because singa kikoze ekimala tewali baddeyo na kuyomba kuno kyo kyennyini kyalisoze nekitulaga nti bali strong nga baaniriza buli abakoze eki buli abazze bo bennyini baalisoose ne batulaga nti balina obwenkanya naye ekibiina ekiriwo lwaki abantu bakivaamu because bo badikiteta n'okusinga ki nekye tubadde tulowooza olw'ensonga Siteesha bw'akola ekibiina kye Munyagwa n'akola ekibiina kye Mpuuga ebyamutuwako yagenda mu maaso lwaki oba oyombagana ye singa ekibiina kyali badde kitambula bulungi abantu baali badde bakyegattako buki bwegassi naye nnya n'empulira ffe tuli babbi bavumye Siteesha bamulangidde obwamalaaya bamulangidde okulema obufumbo bamulangidde sima ebiki biki bino tebiriimu bya bufumbo bino si byakubeera mu bufumbo bino si byakubeera nti walemwa oba mu kkobo eddala walemererwa ate kati oli kunyo no era singa babadde nga batambula n'obwenkanya ng'abantu babeetaaga baali badde beegattako beegatte oba okitegedde so okubeeyawulako ne bagenda ne bakola ebibiina byabwe ako ke kabanira akakulaga nti opposition eriwo tekoze buki kuba ku mulembe gwa Besigye bwe yali waali nga bo bajja oba otegedde abantu tebakola bibiina bingi twegatta n'ekibiina kiki kimu olw'ensonga Besigye yali akoze ekimala okukakasa bannayuganda nti mulimu ensonga eziganye naye tugenda muki mu maaso era tebalabawo oluyombo lwonna tebalabawo okutabula kwonna naye akati ekiriwo omuntu bw'akola ekibiina ne mumuvuma n'atandika ekibiina ne mumuvuma so mwali badde mugamba nti lwaki atandise ebigendererwa bye byebiruwa tuyinza okutambula naye ne tuwangula naye ekizibu kye tulabye mu kibiina ekimu kutegeezanga bantu nti bo be batuufu ennyo abalaba ki bakyamu so nabo baasangawo ekibiina kye bateegattako ne bagenda ne batandika ekibiina ekiki ekirala n'olwekyo ekibiina ekyo kye twogerako temukoze kimala emimwa eminene bamimwa ntoloba bamimwa luwewere mumuleetedde abantu okugenda okukola ebibiina byabwe nga balaba tebasobola okutambula nammwe first and foremost mwefudde nnyo bamalayika aboogene Katonda mwefudde nnyo mwe muli batuukirivu mwatusuubiza okumwamulako President Museveni mu bbanga ttono mwatusuubiza obutaddamu kwesimbawo pulezidenti wamwe yagamba tasobola kuddamu kwesimbawo nga Museveni yakyalonda bakkaade abagenda okukola ki tugenda owulira naye ajja kwesimbawo kati omuntu akoowa okuwulira ebigambo ebikyusekyuse leero oyogera kino enkyo oyogera kiri leero ogamba kino luli ogamba kiri n'olwekyo omuntu asalawo n'agenda mu maaso ye ng'omuntu ye nnyabo badde njagala kubuuza lwaki buli akola ekibiina ekyo tebagamba nze kubanga era kyeva nagambye mu kusooka nti obusiru bungi Kyagulanyi bwe yali nga azze n'asangawo Besigye ye nga tetwamugamba nti azze kulwanyisa Besigye twakimugambako bwe tuba nga twasobola okumwegattako Kyagulanyi tumulwanyisa ekibuuzo tukibuuza nnyo Kyagulanyi tumulwanyisa alinawo ki ye pulezidenti atudde mu ntebe kubanga si ye pulezidenti atudde mu ki atudde mu ntebe otegedde si ye pulezidenti atudde mu ntebe tewali bwe tugamba nti tumusuuza kino nti bwe tuli tumusuuza kino botegedde
ogere ku kibiina kya Munyago wakirabi Nakirabye ekibiina kya Munyago tongoza akabonero kaliya bangi obwama wakika boogeza obwama bazze kulya musango waliwo atalya ku bonna ani atalya njagala era n'okuyozaayoza Munyagwa okutandika ekibiina mpozi ekibiina sinakikwata linnya Common Man's Party webale wama kutandika kibiina bw'abanga ye Munyagwa aleese Lusaniya mu Uganda ffe tulina muti guvaako eddagala guvaako ebibala guvaako emmere guvaako everything si gwe muti gwe tulina kati omuntu bw'aleeta Olusaniya kitegeeza mu Uganda tuli ekyemisana n'ekyeggulu ako nako bwe kaba nga kagenda kuba kabonero abali banaagenda gyali aba otegedde banasitejja ne bagenda gyali tekinneetaagisa kumuvuma kubanga alina ensonga ng'atandika ekintu kye yalowoozezza atya Munyagwa alina experience mu byobufuzi Munyagwa is a politician kati naye bw'atyo bw'aba bwe yasazeewo okuleeta akabonero k'Olusaniya it is okay oba otegedde tekinneetaagisa kumuvuma era kati Munyagwa baabo kati azze kulya kati ererere no naye bwebaza nti naye yeebale kujja mu lubu olw'okukola kikuba mu lutalo olutalo bwe luba luleeta abantu bwe luba mulwanirira eggwanga buli omu mumwetaaga buli omu mu mbeera yonna mumukola ki mumwetaaga kyeva nagambye nti President Museveni atukumisa ekintu kimu President Museveni atukumisa divide and rule omuntu n'atandika ekintu kye ne mukinyoomerawo ne mumuyisaamu amaaso ne mumuvumirawo ne mumujeregajerega ng'ate naawe kennyini ajerega naawe oba tolina ky'oli n'olwekyo nze siyinza kuyomba na Munyagwa era sitagamba nti yakoze bubi nze nga Nakato ŋŋamba nti mwenna abatandika ebibiina mubireete because wano tobe n'abantu abalina PFF tebaddeyo PFF weeri beegase ne NT yali weeri PFF bonna baava mu FDC bonna buli omu yeetaagisibwa abeeko kyakola abeeko kyagatta ku nsi ye ffe kye tubabanja kiri kimu oba akabonero Olusaniya oba akabonero Muti oba akabonero Ngabo oba akabonero ki tubeetaaga beegatte bajje batulwanirire ku bonna kuba tekuliiko malayika mpulya nnyo ab'oludda olulala bali abanuupu era abo kaakati bazze kulwanyisa Kyagulanyi era ffe tetukolagana babbi ffe tetukolagana balyake nammwe muli babbi ate muli balyake because ebigambo bye muzze musuubiza bannayuganda tewaliwo wadde akabonero akalaga nti muli beeteefuteefu okununulwa munnayuganda olw'ensonga mwasooka ne mweggyako abantu nga mutugambye mwe musobola mwekka twagala okubabuuza mwe abaatugamba nti musobola mwekka mutuuse era muli mu mbeera ki oba otegedde because buli kaseera tulwa mutugamba protest vote nga mutuuza mu byakulonda mutugamba nti tugende tulonde oba otegedde kyokka nga temutugambye leero abantu betugenda okulonda ani agenda okutereka okulonda okwo era it is President Museveni yagenda okutegeka President Museveni bw'aba akulembera Uganda emyaka 40 twetaaga obwongo obwa buli muntu oba otegedde okwegattira wamu bannayuganda ffe tubabanja kimu nkyukakyuka ab'omuti nkyukakyuka gye tubabanja ab'Olusaniya tubabanja nkyukakyuka basiteesha mayanja tubabanja nkyukakyuka abannuupu tubabanja nkyukakyuka PFF bwonna buli omu asinze mu ofiisi ye gyali beegatte batakula emitwe nti bannayuganda baagala nkyukakyuka tugituuseeko tutya without okwevuma wano ekibiina ekisinga okuvuma abantu obutayaniriza bannaabwe be banuupu mulekerawo okuvuma abantu abatandise ebibiina byabwe bwe baba tebazze wammwe si buli omuntu anaabeera ewammwe bwe twajja ewammwe notambula nammwe mwatulaga nti ate mmwe muli b'amaanyi nnyo era mwagala tubeere n'empalana ne ku buli muntu ebyo si byo ebyobufuzi wabula mutuule wamu mutegeere ate kino nja kibabuulira temulaba nti buli omugamba muli b'amaanyi mbategeeza nti mulinde mu kalulu omunnyo naye mu ntabula kyakusuuza siteesha ajja kukuggyako abantu Munyagwa akuggyeko abantu abamu oba omuti naye akuggyeko abantu abamu olwo kakati osigale mu bbanga nga nawe tokyawera so balina okukola obulungi mu kusooka n'oyaniriza abasiru n'abagezi ababbi n'abatali babbi bonna bonna ne mutambulya waki wamu kubanga Uganda is full of many people ate si Uganda yonna olaba nno leero njogera Oluzungu si Uganda yokka wabula nsi yonna
Bannayuganda baweddemu essuubi mu Nuupu kye kibatandisizza oboolyawo nalyo ebibiina by'obufuzi of course libaweddemu. Toyinza kubeera mu kibiina nga kyo buli kaseera n'abaakyo bennyini aba Nuupu bennyini beevuma bokka oba otegedde abaagala okukyusa gavumenti ekifo kimu ekisangako abantu 8 naye nga buli omu ayogerera munne amajweteke nga bonna ba kibiina eki. Kati munaabeera mutya mu kibiina ekyo nga ne kennyini bannannyini kibiina bennyini oba abali mu kibiina bo beevuma bwevuma. For example, Emakinde tulina ba MP meka, tulina Mulyannyama ajja kuba MP, tulina Komanda Musiri ajja kuba MP, tulina Ntega ajja kuba MP, tulina Alan Sewanyana azaala bamutwala mu Kampala. Njagala owulire statement z'abo abantu bakyaze obuuze Mulyannyama lwaki ova kuba meeya n'ogenda kuba MP ng'ate obadde mu woofiisi owulire ensonga z'anaakuwa. Omugambe lwotowagidde Komanda Musiri abadde mu field bulijjo naye n'afuna ku woofiisi owulire ensonga gy'anaakola ki. Ekisooka bannayuganda babaguddemu nga balina omululu. Njagala ogende ku social media olabe olutalo oluli wakati wa Zahara ne Shamimu Malende wakati mu bawagizi awo baatuuse n'okuma Sauda Madaada nga bwali omufere yagamba abantu bamugjamu nabaana simanya bula bamusasudde ebintu by'abaamusasudde bino njagala bibasomesa mu bawumba tutumu abatamanyi bya bufuzi. Omuntu gwaggwe bw'oyagala owuwo nange bwe njagala owange emmwe muleetedde ebyobufuzi bya Uganda okwonooneka. 1,200 ssente 1,200 bamusasudde 1,200 erololo 1,200 akola ne Museveni. Mwe nga tetubagamba nti mukola ne Museveni kye mubagamba tetumanyi nti mukola ne Museveni oba okyegedde kubanga mubirumiriza bannammwe. Wano pulezidenti waabwe namuwulira Pulezidenti Museveni akutte obuwumbi 3 simanyi bumeka n'abuwa simanyi basajja bali abatatukirizaamu bagende batandika ebibiina. Kyogamba naye bwe wali otandika ekibiina nga ojja nga Besigye waali yakuwa ssente ojja olwanyise Besigye. President kye mutugamba abantu baweddemu essuubi, abantu mukoze ebyambyone, muvumya abantu, muwayiriza abantu, mutyobodde abantu abatabaliiko mwagala bawagiza